Omulabirizi Dr. Godfrey Luwaga ow'ekkanisa ya City of the Lord Outreach Ministries esangibwa e Kalwerwe mu Kampala akubiriza abakkiriza okubeera n'okwagaliza mu bulamu bwabwe ng'awadde ekyokulabirako eky'omuntu omugagga omu mu kitundu bw'abonaabona olw'ebizibu ebyabalala. Leka abo bonna bakole batya? Bwe bataaga wano ojja kumenyeka. Abakojja walwala, omwana wasenga bwafa, omwana wagundi, ebizibu ebitali bibyo by'okola. Ono bino abyogedde asinziira mu kusinza kwa Sunday kwakulembeddemu olwaleero omubadde okuyimba ennyimba n'obujulizi obw'enjawulo okuva mbakkiriza. Kwira ddala kwentudde eddirisa liweti naye eddirisa wetandikira egudi we yakuba ejjinja paakingi yange ejjuza kati. Omulabirizi Luwaga mu kubuulira kwe akuutidde abakkiriza obuteegayalira mu kulwanagana n'ebibasoomooza nga balowooza nti waliwo anaabakwatirako nga guno mulimu gwa muntu ssekinnoomu okulabika nti yeebeezaawo. Emitabana gy'oyitamu gw'ogenda ojjejjawo gwe kennyini tosuubirayo mulala. Mu ngeri emu agamba nti ebizibu bingi ebiruma abantu naye nga si be babyereetera newankubadde abazaala nga byava dda era ng'okubiwangula balina kuba bamalirivu wamu n'okusaba Katonda abakwatireko. Ono ategeezezza nga bwe kyewuunyisa nti abaana ba Katonda beegayalira mu kusaba kyokka ng'ate baba abalumba abalogo bakola ssaddaaka buli kaseera era ng'ono asinzidde mu kusaba kuno n'alangira ennaku ez'okusiiba 9 Katonda abasobozese okuwangula omulabe. Abalogo bo bagenda ddala babikoolera ddala. Abalogo beeweerayo ddala ne bagenda ne basabira ne bakola buli kintu n'amaanyi gaabwe. Gwe tosamira ate tosaba amaanyi ogenda gajjawo. Ate ye omutume Ssaalongo Ntale Francis okuva e Masaka nga naye yeetabye mu kubuulira kuno awadde abakkiriza empagi 3 ezikyusa obulamu bw'omuntu omuli obutasubwa ssaala, obutamala gakoppa wamu n'okukolera wamu ne bantu bannaffe abatusingako kuba babako ne gye batutwala. Tokoppa. Never copy. Okukoppako Your copy kujja kutta kiwandibadde. will kill what you would have been. Nga yeesigama ku kitabo ky'amateeka essula 12 olunyiriri olusooka ategeeza nti okugoberera amateeka ga Katonda kulumbagana ebizibu ebitulugunya abantu mu bitundu byabwe gye bawangaalira era ng'olwo ensi bw'ejja okutereera. Buwambiddwa kiki? The heavens are overtaken. Ekyalo kino basinga kukola ki? What do they do mostly with this village? Tamiira. They are drunkards. Bw'oba tonnakola kirasooka olumbe ettamiiro Before you do anything, n'omusango ogubatamiiza. and that evil spirit that gets Ono asabye abantu obuteesembereza abantu abalina emize egikyawa abantu kubanga gino bw'otogyewala gikwata. N'omu olusooka n'ayogera, n'omu olwokubiri n'ayogera, n'omu olwokusatu n'ayogera. Switch off. Amaliriza abakuutira okubeera abagumiikiriza mu bulamu nga lwe bajja okuwangula ebibasoomooza wamu n'okutuukiriza amateeka ga Katonda nga bw'alambulula. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agaleero.